Yesi mukasya kantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojeko contacts go wenna eyandiyagade okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeera yongera theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese eranga contacts we 010 for more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi eranga mukwano ofuna omukisa okuregisteringa ogende e Canada. All right, okay, everyone at Laba, how are you? Nobody gambayo, nobody say. Nayenga, Shifa ali wano. Shifa is going for Agritechnica, the world is #1. Chi, tugenda Germany now, Hanover. I'm on my way coming. Europe, ngenda kuba kubongako. Obudde unabunsobozesezza otuukako. Nayenga, tuli wano okugamba nti, Papa Mesach Semakula, happy birthday. Eranga, Shifa ne team ye. Bali invited to Papa's surprise birthday eyaleero nga bamuhonalinga banja adde behind it nayenga omtestes omukyala mami waffe omulungi Sarah Nakai tugamba Papa happy birthday. I've missed nenga team egenda kubeerawo okubaweereza omukolo gonna mu butongole nange Shifa ngenda gulabira mu ngendo mu kkubo ngana mwe mutero tulabira uploads nange omukolo ngenda gulabira uploads nenga gona tugenda gubaweereza wano ku channel yaffe yawe unyisa omwagalawo surprise your loved one. Tugenda kusimbula wano Entebbe airport ate mbere nga teneyongerayo mukwano ngweko Doha mbabongekaawo abali awo abaana Bannayuganda bannaffe abakwasaganya emirimu awo Doha ntero basanga ne mbabongako bwenvaawo ate ngweko Heathrow London awo nawo mbakooneko mbabongeko ate nveewo awo ngende ngwe Hanover German ate tulabaawo we take it from there nayenga otherwise I love you so much Papa, we love you webale tubeererawo webale kubeera ekyokulabirako ekyamaanyi webale kubeera omuntu omulungi nti erinnya ddene nnyo naye terikufuga osigala oli down otuwerokaminga otuadvisinga otubeererawo you support us financially kwegamba mu bingi nnyo Papa happy birthday Mukama yongera okutukuumira akuwa ebirungi bingi nnyo era nga mikwano eyo intro era bandeese ku airport team Shifa bamale badduke wali ku mukolo gwa Papa gonna bagenda bagubatuusaako nga mugula ba surprise. I love you so much. Ciao. Ate mutugoberere bantuuse bamperekere we bankomya then ate tweyongereyo ku mukolo gwa Papa waffe omulungi. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantegele kuva kukagere paka jinkoma chokoma nondo bandi yaona leta ono
omutima gw'omukuba abalamu yaku pulaani ze yazikuba dda wiiki nze anti tamanyi gwaddiringa naye nange seemanyi neetya yes international bay yakubye alina ebibalo bye mutwe yabikubye dda kati agamba alubabu akoze atya nga tantunulako naye nga we love you naye nga mikwano waliwo abagendo ga shifa lwaki tewaba tugambye ng'ojja mu Europe ne tubukinga surprise gwe tolinda bookingirawo tucontactinge obudde bonna tuba tukomawo all the time gotekayo booking yo nebaayo temweraliikirira bookings za end of November. I'm with you guys. Bookings za November ngeggwako. I'm with you. Bookings za December ndi nammwe bimanyi muyinza olaba kifaananyi mugamba netufudde afulumye yalina okunkolera Christmas Banange yalina okunkolera ddi. So guys no worries. No worries. I'm with you. December bookings ndi nammwe yonna ndi eno n'eri sho mugimanyi eri international naye wonna wendi ngenda bakolera. Love you so much. Kangene checking in naye mbagala nnyo mbagambye enjoy Mesach papa's birthday surprise. Banange nange kanjirabireko eno ku wifi webulaya. Bye Junior, bye. Abaana bamama bajjajja basinga bakojja mwena mujje mu kidaala wa tufune wekituula
tubaniriza nnyo basebo ne bannyabo mwebali bino bijjana nsaba tukubire ku mugole waffe nga entono ezo entono ffenna ensonga etuleese wano tugimanyi bulungi twagala okwebaza abategesi b'omukolo guno enda kusaba nno aliwa Dawudi aliwa tuwe saala eggulawo omukolo guno ekyekintu Papa Mesach Samakula Usabani kama kumyaka jiwaka mwajibere mutone nyenye mwasobole ngere bitale myaka mingi nyonyo abere musanyifu ne family n'abantu b'ekoko ngere tutunga walimuwa omwongere ebintu n'obuzo bimuwa era netusaba kusiima muliraga w'amazigisa amina tweyanziza nnyo omunene waffe mukulu olwaleero Mesach tukwaniriza nnyo ndowooza naawe otidde okakasizza nti tusobola okulyako olukwe twagala okwanirizawo kitiibwa Kiwalabye Mali weebale kuba mukwano gw'amaka gano mukwano gwa Mesach mukwano gw'abantu bano bonna abantu mwena bali wano mu miti you are not here by accident naye muli wano nti mwe Nakayi beyalowooza nti mwe Mesach bajja okutunulako asanyuke era feeling at home n'olwensonga eyo twekubeko mu ngalo kubanga abantu bangi nnyo abali eyo naye Nakayi ne banne bonna bamanya nti bano bwe banaabaawo Mesach ajja kuba at home. Ngenda kusaba tukole ebintu bibiri zijjawo mu sipiiki buno abantu abogedde ku Mesach tulye emmere sikyekyo tusanyuke tukubye ebifaananyi the whole evening is here we're going to have fun. N'olwensonga eyo ngenda kusaba Mwami Isaac Ssebunya ku lwa famire ya Senkole oyimirire bakukwasa akazindaalo oyogere ku lw'omwana oyo nze naye nja kumwogerako tewali muntu alisinga ssanyu kulaba Mesach kyoli kyo kyoli tumetoka mbali and happy that I can be here for you. Saba mwami mumpera akazindaalo ku lwa famire ya Senkole oyogere ku mpale mpale akogerako nnyo nga yamukubanga kibooko bwe tewamukuba kibooko twalinda ebuwaate eyo nti agenda okusukamu omulwere nga motoka zamusajja muziwa motoka alinawo bulozambi zenyambala nga makanika omu namusanga agitaddemu enkuba oyo kibooko kale bwe yagamba nti abo bamukubanga ng'omegeriza endongo namanya sebo wekitiibwa male bendi fe aloga twenyumiriza nnyo mu institution eyo kubanga tulikogonaizinga kuba Mesach alina n'ekitiibwa ekyomusingi ekyo kimutambuza nga omuntu amanya gange Isaac Ssebunya atekako ebyampungu naye bya Ssebunya temuli ewuunya bajjajjaffe emikago egyabo gyabanga gyakumbi ndowooza lutalo twalimba ennyimba ez'Abaganda omukago ogwekkulira okumenya so abonga batatta omukago n'abengeye n'amanya gaffe bagatabo so ompulira nti nze Ssebunya kuga ati ate lwaki wagabe okakasa nti tetulina buzibu nenagayi afumbika wandeye eprosito yanagayi omukolo guno Mesach tusanyuse tuwuyita twebaza Nakayi owe bali kukula naye gakyali babaga kubanga ffe eno gye tuli tumanyi nnyo okutuuka leero kimanyi naye tukusabira Mukama yeebale ekibi nti ebyo byonna mutuuseeko nga bantu bangi nnyo tebakyaliwo waliwo oluyimba lwayimba olw'abalumbe mubbi simanyi oba waliwo omudongo yandikulembiddemu dakika bbiri lwatutwalako abantu baffe bonna
endowooza tetwalutegese si nsonga naye oluyimba olwo lulimu abantu bangi nnyo abatugendako bakulu baffe bataata baffe banyinaffe buli muntu naye olunaku si lwakwogera wabula mala ngagamba nti lwanugwa lwabirya serukululengeja oba asala omukulu bambe sijja kwongera njimbagaliza olunaku olulungi abebwate Mesach bakutumidde abamu ndi nabo wano simanyi samalinaky olwomwami wo Mesach mwana wange era nsanyuse nnyo okubeera wano nsanyuse nnyo okubaniriza mwenna mu mitiigamwe Mukama yeebazibwe olw'emyaka egyo mwami wange gy'otuuseeko Mukama abawo omukisa tweyanziza nnyo tweyanzege abebwate ekirungi ekkubo bali bakoledde nabo balikola tebalikola kuba najeera waggulu kaweweevu paka luyunga gulubi tweyanza nnyo tweyanzege Mesach tukyebalize Katonda okuba nti abantu bwe bali wano don't take it for granted abantu okuba nti bali wano like that kitegeeza naawe mbulamu bwabwe olina kyobakozeemu olumuco bulungi kama kwongere bulungi Rebecca Jingo nsaba naawe okwata akazindaala ako ayogere ku lwabanno ye gwe emyaka gyoweza mugamba gino ne atya empeza akazindaalo naye ayogere ku lwabanno neyanziza nnyo neyanzeeke Mukama tumugoberereko mu ngalo ez'amaanyi ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti labayo nga bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu Katonda kwagala n'oyo abeera n'okwagala abeera ne Katonda n'abeera mu ye ekyo mukikubireko mu ngalo twagala okwebaza Mukama Katonda olwa papa Mesach Sekula fetutta papa abamu ku bwe abamwana na buli mugenyi azze wano yenna azze olw'ensonga ya papa Mesach Sekula ekyo tukyebaliza Mukama Katonda mukikubireko mu ngalo twebaza Mukama Katonda olw'emyaka gy'amuwadde tekabadde maanyi ge si kwagala kwe naye ekisa kya Katonda kubaffe abaana b'abantu tuteekateeka naye Mukama n'atuukiriza mayimbi bannange Maureen n'atuma yayimba nti naye mazima nzaani olwaleero papa ogamba nzaani kyekyo Mukama kye yakuteekerateekera okubeera n'abantu abakwagala nga ffe taata tukwagala ffenna nga bwe tuli wano tukwagala oba ki tukwagala za Mukama Katonda olwa Sarah Nakaayi Kayi weebale tukuumira taata ate weebale kutumanya nga ffe mikwano gy'omwami wo weebale na kutwagala weebale kutukkiriza musemberera banaye tuzunga buli wamu akooliwa semakulooliwa onenafune kino munanga atenzuuno ate naye tagaana so Sarah Nakaayi tweyanzizza nnyo tweyanzeege olw'okutukkiriza ng'okusemberera papa Mesach Sekula abazadde abamutuzaalira Katonda yeebale kubatuwa mwatuwa omuntu nno mwe muyinza okulowooza wammwe naye waffe bambi twamubajjako mu bitiibwa naye si mu bubi kuba ffenna atukuzizza bulungi atuyigiriza okwagala atuyigiriza okuba n'empisa mu bantu ffenna abali wano abaana be tumutiiririra tetusobola kulabya maza nga waali era obeera gy'obeere n'ogamba nti Semakula anaawulira atya nga nze nkoze so abazadde tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala okusebera ekigambo kino papa nankugamba bwenzi we love you so much era tusaba Katonda
amutuwangalize emisango gye gijja mu kkubo oba biki bimulire mu makubo musango sinakindi Lutalo yagambye babongoote taata bwe baba basembera nga banaatera okutuukako babongoote ate bwe babongoota oyitewo bagenda okuddamu okusituka taata ng'oli eri ekyo kye tukwagaliza twagala osigale ng'otulabako abazzukulu obalabeko olabe ne ku mugi gy'oguddako webalina kwagala bwakabaka bwa Buganda nze buli bwe nkutunuulira ngamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda kuba otuyigiriza okwagala obwakabaka bwaffe sebo bataata nze ndi musukumu akasujja neddirangeye akabbiro ku nguvu n'omuwala gunvugira nnyo kyekisinga n'okumunjagaza ekyo kuba buli lwe nzijukira Derek nti ye ssebunnya nga nsembera nga ngamba wendi watuufu Mukama abajagalire amenna olukwe luno lwabaddemu abantu bangi era mbeebaza okuuma olukwe luno ebintu nga bino bye bikuyamba okumanya naye Mesach kyasose nti kogenda twogera naawe jjo nga bampitiramu olukwe bangi no buli yali mu lukwe muno nsaba oyimirire kifulukwe togenda tusakikulawo ekitiibwa wabaddemu nsaba buli yabadde mu lukwe nsaba twane buli yabadde mu lukwe nsaba asigale ng'ayimiridde nsigale nga muyimiridde Mesach tumuwulira bwe yayimiridde yabadde mu lukwe etunula bulungi nnyo lukwe baali baddemu bonna mwebali nnyo okibaseka bembe tutwaliriza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala kujja kubeerera omusajja we Saara Kabenga ono jangu naawe mbe ekigambo kyogera ku Mesach omanyi olwobeera abantu bagandi oyagala Mesach noonya Saara baako obugambo bweyogerako ku Mesach oyo kyayo Mukama mulungi Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation era nga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information email query genda ku mulongo-foundation@gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada. Semakula bwafuna ekimwongerako mbeera n'essanyu omanyi nina gweva okunyumiza Lutalo ti zaali bbiri ebiri ne baŋŋamba waliwo abavubuka bakwetanga ku reception awo nenga abavubuka ki ye banjagaza ki nsanya ebyo nalina emyaka 29 nga ndinita ngalabika bulungi naye abavubuka ki eno basanga bali basatu Geoffrey Makula ne Mayinja
Nembatunulira nembayitako sibe bano negenda ku reception nebanga boolesa eri ku reception yakaboozi nebakwetaaga kabono bunjagazaaki naye komawo nembulago nebangamba tuli bayimbi tubadde twagala ofuke mukwano gwaffe otukuba ennyimba zaffe naye bannange ngaobuvubuka obuŋŋamba okuba ennyimba nansikiriza nti muyimba mwe munnajja muyimba mmwe ebangamba tulina tuba omukisa nebakuba ndokuwulira nno nga bayimba bingano okabwali banga buyamaanyi okuva olwo sadda mabega kubanga bonna nga bagamba katonda bwagamba nti abasatu bagenda oba 10 bagenda omu yeyadda omu yakomawo nangamba nze njagala onkuba ennyo nyimbaako omukisa neŋaye kale genda okuwulira ng'ennyimba zayimba nnungi nemugala leeta n'endala okuva olwo siddiriranga paka kati oba aleese eki oba aleese eki ze kuba bukubi era musajja aleese era wali wakubire nga neero luno tetuluwulirako ze tofaayo lwemwine ezinga 3 ojja dduulira kinyamba ti oluvannyuma lw'emyezi 3 watebikulaki mukwatayo simakula nkwebaza okunzikiririzaamu ate nange nenkukiririzaamu tutambudde ebbanga liweze sinina kyenyinza gamba nti bwenkubira semakula nemugaa nti kino wayinza kuŋŋambira saa sigenda kikulu nina olunaku lwensinga okujjukira era olwayongera okuba nti mwagala bampako saspe ku kabuuzi nebangamba emyezi 6 gira otuukulamu kwalinga kuoba naye nga nalinze ndowooza bampadde saspe semakula najja nakubira nangamba oliwa nemugandika nanga atunna ekivule wano kuki ku sports village reka jangu nemuga sikyayagala kubeera mu bantu sikyannamaanyi nangamba jangu naye olunaku saamanya tisemakula mu motoka ye era naye ayinza okuba takijjukira yali anteereddemu enkota y'ettooke nanteeramu kiro z'ennyama nanteeramu enkoko nanteeramu omuceere biki byonna ebyewaka byetagisa omuntu nga tanna mulimu n'abimba nangamba nampeerako ne ssente enkalu nanvuga bulungi nnyo nantuuseeko ekivulume kyange okuva olwo neŋŋamba omuntu olwo yandiba ow'enjawulo naye ate teyakoma awo n'akuŋŋaanya abantu ne bawandiika amabaluwa eri mukama wange Maria Kiwanuka ŋŋenda okuddamu nga Maria nkubira nsonyiwe ngenda mwogeza nga Sarah, how are you? I said, Madam, I'm fine. Where are you? I said, home. Can you come? Come right now. Kubanjagazaaji ngenda okuddayo nga ngamba nti ogenda kuddamu okukola ne mugaa wangi nagamba gabaluwa ge tufunye wano gabadde mangi naye omuntu asinze okuvuga ekintu kino bamuyita Mesach Semakula wamukolera ki bwe nadda ku rediyo Semakula ye yafuuka national affair program yange era bonna ku rediyo bambuuza ne mukama wange amanyi nti bw'atakuba ebitu Semakula abanyina ekikyamu naye era bagenda okulaba bwevugayo 3 nga ndeeta olwa Semakula kwebaza nesse kwebaza kubanga ekyo bulijjo obadde tokimanyi tiwakikola naye kyansigala ku mutima kwebaza okuba n'omukwano ate nkwebaza okuntegeera nange nekutegeera abazze mwenna okubeerawo ku lulwe tubeebaza mukama mwenna
bwe tuva wano abatambuze bulungi ate tudde mutusinkane mu byessanyu ebirala mukama bakulumire era kimunyonyola nti yawandiika amalulu naye ye Mesach omukwano mulina ate naddala gy'oli juzi ku show gye twakola ajja olunyiranga nti nina omuntu wange gwejja okukola naye tamwongera tuuka ku show nanga nja kukola ne Saara wange. I thought that was very particular. Era ne mubuuza nti lwaki oyagala Saara nangamba nti mukwano gwange. Yasiri, jangu oyogere, oteekwa, teragambye nja kulya mulu, ojja kwogera, ono mukwano mugende ku bakulu bali abantu balye emmere. Uyo mugambe gye wayagala omugamba wuyo. Kwenda ogamba toyagala kwogera, nze ndimweri. Lero ojja okutegeera nga tukwata microphone tuba basimu, ebiyita byange. Naye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku nzikiriza leero lwankwe bw'ozirya muunu nga zikulya tetulina kyakukola byakutwala omukisa guno okwebaza bakama baffe okusookera ddala okuva mu Bwakabaka abakkiriza short notice invitation. Manyi nti bingi ebiri eyo bye muba mukwasaganya naye tubeebaza ebbanga lyonna Oweekitiibwa Kiwalabe, Oweekitiibwa Lemulesi Kabembe, Oweekitiibwa Kiyemba Hasani ne ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka Mesach. Tusanyuse nnyo okukkiriza tubeera mu akawungeezi kano. Abayimbi mwe eno family papa ye wamwe namwe mwe bagamba mweje naffe abali mirimu egyekuusa ku entertainment tegeka abafamile mwenna njala okubeebaza akadde kemukuwadde okuki. Njala kusooka kwebaza mukyala Nakaayi. Buli musajja yenna mu nsi yalisabye n'afunayo omukyala ng'alinga Nakaayi. Akukubira essimu n'olaba nga buli kyakusaba okumuyambako eri bbaawe akikola nakwagala. Abakyala si bangi balina ssente zaabwe ez'ekikyala, naye mukyala ndoza gwe naalabye nga ssente z'ekikyala tazisiba ku mbuzi aziyita zikoleete kinaasanyusa omwami we. Njala kusaba abakyala mukope ku mukyala Nakaayi, bannange ssente kuzirimira nnyo. Ge mazima namwe mukimanyi. Mukyala Nakaayi wonna wooli njala okulombera nti ensonga gye wantisse kate nkukubira essimu nkugambye nti nnemereddwa. Omusajja gwe wantumye okutuusa wano bannange taleeteka. Essimu zituuse ne zivuga okuva wano kati ng'ate ndi naye siizikwate tulambudde sayitisi netulambula buli wamu nga nyina okuba omuwulize antwale buli gy'anaayagala naye kasa tunaakomekereza nga tutuuse wano. Mukama ampadde omukisa nti maliriza nga mutuusizza. Papa, mulimu by'obadde weebuuza kino kankyogere. Aweebuuza siraba kamera zange za papaasi. Kyabadde kigenderera okusooka okusalako kubanga tolaba bigenda mu maaso. Naye njala okukusaba osinziire wano omuntu avunaanyizibwa ku kamera zo omusonyiyo teyakikoze ku bubi. Owedde oyomba tuli mu mmotoka nga mpulira sikugambe nti munnange oli
olukiiko bwe lwatudde bwasazeewo sebo tusonyiwe ekifo tukiwambyemu essaawa ezo zetuwambye naye namusagedda azeeko mirimu esobola okugoberera buli kigenda maaso. Nana manyi nti omukulu agenda kukusonyiwa n'abakomekkereza kuba abantu sembi okumanya nga tubakandizaaliriza nnyo kankomaawo papa yaba kutegeeza nti nga Rebeka Jimbo bwagambye buli kyetukola gy'oli tukikola nakwagala kubanga amazima papa oyagala abantu obaagalira ddala toliimu bukuusa bukwagala tukusuubiza okukwagala tujja kukwagala oba mayengo oba kiki kusuubiza nti tuli naawe. Ssaabasajja Kabaka abagale jangu ogera kwogera jangu Zalagala lwe lwakulya mu bantu lukwe ate onasaba abayinji banaayogera omwami w'obuyo genda wagenda weyimiridde naye yogera ojja kwogera bebi jangu mwolwimi afune gaasi byakulyamu nkwe leero yogera byoyagala. Ate abaddewo wano omukulu yasiirire naye ebintu eyabikoze ng'ekubyemeeza bwati mu lulimi oluzungu erina kyakubye ku mmeeza naga oba ekiba kibe ffe ne tutegeeka so nebaza omwami wange okola emikwano emirungi negimwagala ate ne famire negijagala webale nnyo balireta tulaga abantu abatuufu nenyongera okwebaza famire y'omwami wange ale mwebale kunjagala ale abantu abo banjagala ebankanapene neyanziza nnyo neyanzeege manyi babategeezezza mu kaseera akatono ennyo naye namufudde ate mukwata olwo nze bane famire mwami wange baswa baasoma obaga musanvu ziba musanvu obaga munaana ziba munaana era bo badde baatuse naye mukama bampangaalize mbaagala nnyo nja kubaagala nga bwe nabaagala Mesach Mesach tukalawo mukazi ogosikwe mukono. Thank you very much. nebaza buli muntu ali wano si mukwano gwa bange kana ngoli mukwano gwange wabuli nibategeeza nasekimiteera lukale ddala baasa Rebeka Jimbo oba oyagala olutalo songa munakayi awo ko buli kimu bakimala ale mwebale kunjagala neyanzanyo neyanzeege nebaza famire yange titi mwebale nnyo mwebale ddala kunjagala nebaza abaana bonna bapapazi abaana abo baagala papa n'obulamu bwabwe batwagala bakoze buli kimu ekisoboka abamu balina tuka wano essaawa 12 kuba bakola kiro ne batuse musanvu kata bawedde nti kya papa bambi mwebale nnyo mwebalire ddala
okweza abantu amasimu nga bali mukuba bagenda Fort Portrait Saturday yakola buli kimu kisoboka ngaako kutabukusata naye nawe baleddala kwagala papa mukama akudizeyo maybe tweyanza nnyo tweyanzeege na buli omu alina kyakoze okulaba nti ekintu kino kibeera okusingira ddala mu abazze mukama abaddizeewo abatuweera ebirungi bingi so omusimbi bebe kwagala nnyo anyati mwagala kasaya kimanya ebitere akimanyi nti mwagala kyokka bwekomayo watandikira we bale kunjala kyalina okusingako wano n'ateekawo engendo ze etusiri tukivaako kule yasinaakomawo n'akipika mutwali tukutwala wala tukwambe naye n'okusinza amagezi ne weewamba era mu nkomekero ya byonna mukama akisobosezza nekibeerawo kano katini nnyo by'omwami wange byankolera ne famire yange kuba kati nze nvuga emotoka emyezi ebiri n'akituusa omuntu bwatyo bannaye aba asaana nesinga wano abasaana nesinga wano so naye neyanzisa nnyo neyanzeega okunjagala era kwagala noonyasooka ate era webiribeera amina tweyanziza nnyo tweyanzidde omukolo guno ogw'ekitiibwa baneesaba omukulu mwongere obugalo mumwongere n'akalulu kubanga waliwo ebintu byetusobola okubabuulira byayiseemu nga temubiwulirangako nga n'essaala tabiwulirangako erinnya lyange bampita Seruga Fred ono ye muganda wange kwegamba tulinga Katonda ewaswa era bakoze bulungi okumpa akazindaalo kano kubanga luli yagenda ku birthday entebe saaliyo nali ku university naye nange nfunye omukisa ate ku birthday ya muganda wange ate oli taliiwo naye nebaza mwabise makulu ono kuba nti ye muganda wange nze namusisinkana nga tugenze mu byakuyimba naye ne tufuuka babiri bwe tuti era ekimu kyatufuula ababiri ndowooza esaala simunyumizangako waliwo omukyala bamuyita Saala yatutwala eyo ku Baati Valley ne mukuluse makulu ono omugole ne tuyimba ennyimba zaali za muzannyo ne batuwa akasente naye twadde gye twali tubeera twasanga ebikunta byaffe baabisibye edda ne batugamba pack up your bags ne tufuluma n'obusaati tetwalina kantu nakamu ne tufuluma ne wabawo omukyali yatulaba n'agamba sorry mugende ne kana akafaliso kayinkimeka semukola nagamba kakwate tofaayo nekatwala naye nga gye tugenda yafunyeeyo baatuwa akazigo ku kyebusaabaleyo gye yabagamba ku birthday y'omukolo guli ne tutandika obulamu nga si bulungi n'akatono naye kyenebaliza mukama nti ebbanga lyonna ye musajja mukakaalukanyi era twabeera eyo nagamba gwegenda okole kino nze ngenze kino
n'olw'ensonga eyo tulina bingi ebitugatta. Era nze bwe yafuuka omukungu wa Kabaka awo ne mmanya nti amayinja ate kati lanka esusseemu anaafuuse jeno. Naye naffe ne tutakomaawo ne tugerayo mu mateeka. Tuli mu kusoma diguli y'amateeka era essaawa eno tujja gireeta wano. N'olw'ensonga eyo nebaza Mukama olw'ebirungi byonna byatuuseeko Mesach Ssemakula, Mesach Ssemakula. Ne neebaza Katonda okumuwa obulamu, okumuwa obuwanguzi, n'okumuwa okubeera ng'ayagalibwa abantu ab'ebiti eby'enjawulo. Kuba bwe ntunula wano ndabawo abantu nga bonna balina okwagala okutali mu bukuusa. Twebaza Katonda olw'ekyo. Nze nange omusajja ono nze mmanyi nti anjagala nnyo era mbadde nsaba mukubireko mu bugalo. Era alina n'ekintu kye yakankolera emabega awo nakyo njagala mukikubireko mu ngalo. Agamba kyange kyaka mutima. Era musaba ssebo omutima ogwo gugende mu maaso nga okola nga bwe wakola. Addemu akinkolere. Neyanze ngesabasajja Kabaka bangaali. Tweyanza bakama bange manyi buli muntu yandiyagadde okwogera ku Mesach naye obudde buyise ate nga bakulu bano baagala genda kati ekizibu nnina kimu. Okibaseka bembe nkwaniriza. Nsaba kuwa akazindalukana oyogere ku omuganda gwo bona omala mpitira omugenyi omukulu oyo ali wabbali awo bayitotokolo ejja okuba wetumaliriza tulye. Abantu ba Kabaka mwena abali wano mu biti ebyenjawulo nsooka okussa ekitiibwa mu bigambo byonna byempulidde okuba lwe natuuse wano. Naye n'ebyo ebyayogeddwa nga sinnatuuka kuba nkeereemu n'etonda kuba nkimanyi byonna bya bulungi. Tuli wano nga baganda nga mikwano gyo egy'omunda. Mmaze okugabanya olwaleero naye byonna ningamba nja bikutula nga nina okujja okugwegattako. Basaba ne banyamu oba ofunye omukisa munene nnyo mu nsi muno. Abantu bwe basisinkana bwe bati ne bakoogerako ng'oli mulamu ne bawa obujulizi bwabwe nga tewali keesi eriko ebimuli. Olwekyo musajja wa Kabaka oli wa mukisa nnyo nnyini ddala. Kubanga obubaka bw'amazaalibwako obuwerako mbubaddeko naye nga byonna ebikoogerwako biteekamu sitampu nti bituufu nnyo nnyini ddala. Naye lwaki kyekino ffenna abali wano kyenjagala tukankanye oba tutegeere. Mu nsi muno bana betusanyusa okulaba mu nsi muno tokomye mu kulaakulana kwokka. Osenvudde n'ogenda mu maaso n'obaako obuwanguzi bw'otuuseeko naye ekikira byonna Ssemakula Mesach okasa. Abantu bangi bakulaakulana ne baba n'amaanyi ne baba n'obuyinza Katonda n'abawa byonna naye nga tebagasa. Naye byonna abantu bye boogera tebagamba nti abantu baba n'ensonga ennungi nga boogera naye tebaba n'ensonga entuufu. Naye ensonga entuufu ezikoogerwako era z'ensonga ennungi ekyo kyoli. Sinjagala nnyo okwebaza kubanze olwendaba omuntu agasa muzaayo ku bantu basatu bakadde bababiri abamussa ku nsi ne mukyala we. Nyamu mukyala Mesach Ssemakula twagala okwebaza. Abakyala bankizo nnyo basebo ne banyamu mu bulamu bwaffe. Oba tunatuukako mu buzibu tosobola kimanya. Omanyi mu nsi muno tujja ne twerimba. Mulowooza omuntu oba mu nsi muno olowooza nti olina emikwano mingi.
nene muganda ngono kiwala biffe tujogabulira oba omanyi abantu bangi noba tolina mikwano mingi neujja n'abantu ngaoyagala okukola n'omukolo n'obukutana n'ogamba abantu n'abakola ntya weerimba omanyi bantu bangi naye tolina mikwano mingi nenjaba njagala okwebaza ennyo nnyini ddala kino kyenjagala kisembeyo Katonda akutambuza olugendo olugasa mu nsi muno ensi si kuzimba bizimbe byenkonako byonna biggwawo ensi si buyinza obuyinza buggwawo ensi si kitiibwa ekitiibwa kiggwawo naye kuzimba bantu emyaka gyonna ebyo nabyo ebikonyeko biggwawo ekibuga kiramba okituukawo mugende mubuuza abaparasitaini olwayo kibayitamu naye mwenna ne bannabitone abali wano temumanyi mulimu gwe mukoze mu kuzimba eggwanga lyo era oluusi nammwe mwennyini mwerabira nti muli indasitule namba ey'enkizo era ey'empagi mu kuzimba Uganda oli kyakulabirako kirungi oli very good forward role model obwetoowazeewo mu busukulumu bwo okufa ku famireyo nkwagala nnyo olw'ekitone ky'okuweerera abaana bo masomero ag'obuvunaanyizibwa ekyo kikunyumbako nnyo obuntu bulamu okuba n'amazima obwesimbu bwo okwagala kabakawo n'obulamu bwo bwonna n'okusoosowaza ekitone kye bayita omuntu bwenkwogerako buyinza okukya naye twagala kulya kamere olwekyo zikiriza nkwagalize ebiseera ebirungi eby'omu maaso ebijjudde ebibala zikiriza nkulangirireko n'effamire y'omukisa ogujjudde ogukatiddwa ogusukungiddwa ogubimbye mu byalo ne mu bibuga ng'abaana bo bakulaakulana nga bakulabirira mu bunfubo nga buli kyokwatako kifuuka zaabu njagala obeebaza mwenna abeegasse ku munafu ono mu kigudde buno butono n'ebigambo ebyo ndowooza abo nzikiriza mpite wangi sebo tukwebaza nnyo bwekitiibwa kukiza okuba wano n'obwombefu bungi nkusaba oyogere eri ekibiina kyo obwekitiibwa Ssekabembe bwe tuli eno kati balitayali naye kati tuli bakulu muganda wange Mesach Katonda yeebale kutuusa bunaku nina abantu benjagala nga mbwagalira emera Mesach kwagala ebyogerasi aye nawe banjo ennaku nga bbiri okwogerako ne Mesach okuba ali kuki neera nengalangatana nembeerabira era ekyo bwe bankubire nga omukisa nfunye okugala naye nembeerabira era negamba kyengenda okukola Mesach yandikoze oba mugamba ekyange niwaba alinawo kyakisazaamu najja kusi era nabadde ku luguudo ne bagamba kyajja bulisa era amaze okumanya nagamba enjakuze bagamba essaawa 10 netukawo 10 ne bagamba atya aa lindamu ba 11 ne bagamba dde etuuse kanzireyo naye era ajja kukomawo era neŋŋendera nenkomawo nojala okwebaza oli muntu kwegamba akumye erinnya lya Mesach kubanga ekisooka erinnya eryo walizimba ne Katonda era bwe mulikumye Mesach ono ebimunjagaza tabukutana manye eriyo abantu ababukutana ng'abaana abato manye abaana abato otamugenda ayinza okulinnyira mu mulyango bw'oyimiridde ate wayagala okuyita netule n'abantu abakulu ababukutana ng'abaana abato waliwo embeera weerabikira nga kumpi etwala buli muyimbi ngegenda basaanyaawo netunyumyamu
kino waliwo kiraga Mesach waabwe sekatambule nembeera nga Katonda bwe yagintegekera katutambule. Baganda bagamba nti entubiro etaakumire tekwasa ku nkanaga. Entubiro bwe bateekumire entubiro ero bwe naabikalubya ate kutalo nyinza omwongerayo naye babanyagandi kabeera nga kateebe era nenyinza nakubanga ate nkututte ku kyalo yaffe naye waliwo ebisooto ebingi nga tebikubulizeeyo tebikwasa muki magwa. N'olwekyo nti waliwo embeera ejja mu bulamu ng'olaba omuyaga gugira tumanyi okubeera oluusi nga webase owulira kibuyaga nga ali ku nnyumba galyanga atwala amabaati ogandoza oba nagasanga mu kikko naye munnange teri mbeera etakolaki etakya. Mesach nkwebaza kitobuguutanye tobuguutana ate kati olina ekizibu obuguutana oyinza okuleetera abantu ekizibu kubanga abantu bangi bakuliramu essuubi. Omanyi olw'okubeera ng'oli taata awaka n'owulira ebweru ng'ekintu kikoona obeera ng'osoosa okugenda wansi w'ekitanda nga nate maama gye yandigeeze aleka gwe bakulengera bigere. Kakati Mesach mukulembeze in his own right tabuguutala omukulembeze tabuguutala. Ekyo nkikwebaza kubanga okuumye omutindo. Enafiirwa munnange atera mukwano gwa Mesach yajjeka nitulawo ka netunyumiza okumala ebbanga netubeeramu amulujja lwafaawo netunyumya namumya natambula nagenda. Naye oba oliawo nagamba nti tudde okulaba kampitekawo ebulange oba oliawo ngaatuuse wembadde ekyaweerezaayo oba oliawo nalabayo akantu ku social media oba nga ffe tuwogedde nagani kati bana ekintu tukola ffe n'emiggo gye tufuna mu bantu mutuleke tuli ku mukutu wano gututwala mwogereko bulungi mututta fino ffe tuli eno mwe temubimanyi bwe tukwamiggo. Olwekyo abadde omuwabuzi agoberera ebintu bino saba tukwebaza webala okwagala abaana webala okwagala famire buli muntu yonna kyalikoze naye si kyangu abo bataayiza bataayize naye webala ina muwala wange oli asoma ewange nakyalagamba jakongerako ne papa olwokuba tetubakkiriza nnyo masimu oluusi ne mulimbalimba mpolampoagenda ali waggulu mu administration kubanga ate mmanyi abazadde nawo oluusi obeera tewetegese ku mwana oba oliawo ngaesimu eyingiddewo ate buli simu y'omwana lwejja tegenderaawo anga esimu y'omwana ffe tubimanyi aganyakweretata mujjudde omuwulizaako naye kumutegeeza bino biweddewo kati olusingira negamba sinze ngenda okubeera olujegere wali lugenda okukendeeza kusemakula byakedde okola nga mugamba genda ali waggulu wakuwa esimu gwe musango abangibwe nagamba tebampadde nemugamba naye papaayo kitufaayo so nolwekyo tukwebaza webala okwagala abaana webala okwagala banno eri abantu batayagala bannaabo. Era omusajja omubulizi waffe yali atuulira mu kyaki naye nti eri abantu bogenda okukyalira nagamba tusanyusa okulaba naye nga mutima gwogera obutonotono naye abantu bo babeerako ddiwaabwe. Naye nga bana mulagamba otusuulidde omwoyo naye nga mulagamba ewaabwe tebafumba naye sebwe sibuule tukwebaza kubanga okutte ku banno bangi nsanga bane bagamba Mesach yansindiseemu kyama kyange akitegedde atya nti oluusi tuyamba mu ngeri y'emulamu nange sikugamba naye manya nti yansindise amanyi kino jja kisobola nti tukwebaza mu bulamu tulina okubeera obulamu bwaffe nobeera omukisa eri abalala. Abantu abamu bw'ayingira ngaggala olugi naye mu nsi muno kana akatale ffenna katumala olaba kuno kwonna kuliko amaduuka naye nga wano wetuli nolwekyo tukikwetagisa ate kulinnya munno nga bwotera okugamba weefumitirizeemu nti abali eyo bakaaba gwosanyuka. Nolwekyo tukwebaza webale nnyo njala okumaliriza nga nkusaba otambulira webale kwagala kabakawo webale kwagala industry eno eya music ate n'okwerekereza n'okusonyiwa nakyo kikulu
maama w'abaana weebale kubanga enteekateeka yonna manyini ebintu ebikulaga oba olina abakwagala nga bwagambye ow'ekitiibwa oba tulina naye nga surprise zino oluusi nzitya erobeda nkweraliikirira nga manyi surprise zino oluusi oyinza ozigenderamu osobola ozigenderamu mwedda nakeereeka eyo nga bategesebwa ebiti nengenda okulaba munanga agenze bawulaye nze nsooka okufulwa ate eri lwaki asooza bana bagenda okukola nengenda kusomera eyo nkeere mu baana nyina lesoni engomukaaga saawa emu naye nenkeerako okuyingira muhoro ebintu bitulika katango ebigwo abaana ne bakuba enungu ab'essomero nga tebalabakuta atidde nga kuhoro bwe yali atidde naye naawe genza okulaba wano singa abadde waliyo ekiziiti obadde ogenda kututemako emisinde byemazima olwekyo mwebala okumusapurayizinga obulungi naye gonna mukwano ako kabonero akalaga nti oli kikulu eri abantu kuuma erinnya terikoleka sajja agambye mwali busaabala wali katonda yakujja busaabala ng'olina akafalisukayo embeera yonna nebweneeba ezza etya era katonda oyo yajja okutambuza akwogere tukwagaliza obulamu obulungi tusaba mukama kuume kubanga okubeerawo okwo kwekutteko abalala bangi era bangi bakyalina essuubi gyoli ngoberera nnyo bano abalabo nga bayimba ennyimba zaabwe nzaagala nnyo nzigoberera kubanga ennyimba ezaabwe za nsonga ejo omuntu ayimba oluyimba n'aluddingana era tezirwawo wiiki 2-3 manyi etwasomerayo mu kisulo nga mmaliza twalina abasajja nga baveeyo nga bo tebajja na mifaliso ajja na guniya ye naye basaawo omuddawo mu lujjaawo ye n'akola omufaliso olunaku olusooka asula eno wiiki egenda okugwako ogwo obudde oguseetiize ng'ali wansi wano lwekyo lina abakuba ennyimba mu ngeri eyo olunaku olusooka muli mutu wiiki 2 ng'alinganga abasajja bali ng'ali ku guniya yali waggulu eri mu inchi 8 ng'ali wansi wano olwekyo weebale nnyo okubeera ti ennyimba z'oyimba zirwayo n'abaana bayigiriza ennyimba okulwayo kosi mubagendera abamu tebakyayita nakuti ezo mukama abeere naawe. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 rwegenda okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information, email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada.